Breaking news. Kodde bakagwa omaina nze Dr. Amos Kigenyi era oluisi baneta General Megadi aye ngolwalira ensonga endesenkulu kubaidukiza ntena kudo mwezi nga 15 Januari tulukulonda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu Mitembo onga President wa Uganda airaku era President ajja okukyusa ensi yaffe okugisumuusa okuva weri paka wetusuubira wetujendeebe bana buli woyagana umbrella tikinga buli woyagana umbrella tikinga buli woyagana umbrella tikinga oyo alina dada we mama we senga we bana mikwano gyaffe tubageme kuluna kwolwo tubatwale balonda akalulu mubayambe balonda akalulu ayinga batikinga umbrella bana mutalwana mube bampisa mukume eddembe ate era mutayikiriza kuba kyokoza musigale mu mateeka ekyokulwanisa kyemulina n'akalulu era mukakozese mbendeza okulonda okulungi nga mulonda umbrella wona mu Uganda era nga tubendeza buwanguzi era nga obuwanguzi bujja kwidda imwe abembi mwe bananga balina amaloboozi abasobola ogatuusa eri abantu mugatuuseeyo nimwe abatawagira bye tuwagira ti musango era tubaikiriza mube gye muli aye nga ababasobola okwogera n'abantu nga bwensobola abalowooza nti ensi yeetaaga okukyuka tubasaba mukozesa amaloboozi gammwe bulungi mukuuma empisa mutalwana mutakola lutalo aye mulwane n'akalulu kaimwe mukakuume mukalonde ate mutayikiriza akazaanirako banafunvu wacyabazinga wabusoga ekisegese ekitali bwansolo nze nsigaireyo nga mbendeza okulonda okulungi era mwida kumbona zeena nga ndida okujaganya nimwe nga tulukulaiza His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu mu Mitembo President ali kwiraku oba atya aye nga naali kwiraku. Salute.